neyanziza nnyo Chief Trainer Digital Adverts Uganda Limited ate nenyaniriza bamembers baffe abasobodde okutwegattako olunaku olwaleero mu budde. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nsanyuse nnyo nti ne PRO waffe musajja wa Kabaka alina omugisha Simon kwali kuno ku koli yaffe ey'akawungeezi ka leero. Kansooka okwebaza Mukama Katonda ow'ekitiibwa olw'ebyengera ebyenjawulo bye tutasobola kubala mu bulamu bwaffe byatuwadde, era nga twongera okumusaba n'ebyo bye tutannafuna abituwe, naye nga tukimanyi nti byatuwadde bye bisinga amakulu. Kuba tetusobola kukkiriza atuggyeko byatuwadde atuwe bye tumusaba, wabula tusaba atukuumire byatuwadde ate atwongereko n'ebyo bye tutannaba kufuna. Weebale nnyo coach, nkulisaayo mwenna abakyali mu Yidi, abavudde mu Yidi. Chief Trainers gye mu Yidi n'angamba olwaleero wadde Yidi aduhe mala ennaku 3 jangu Yidi tugirireko wano ng'ate twogera ku nsonga ezitutwala maaso nga fraternity oba family ya Digital Adverts Uganda Limited. Ndi musanyufu nnyo okubeera nti omukisa guno Chief Trainer ogumpadde okubeera nga tuwayamu ne bamembers baffe n'abagenyi baffe abazze okuba nga era nsaba Katonda mpa amagezi ambayisa mu musomo guno mu ngeri ate enesinga okutuganyula ffenna. Nsanyuse nnyo okubalaba mwenna, sijja kubamenya session omu. Ndaba ennyumba ekyagenda maaso ng'ejjula, n'abalala mbategeeze nti tuli live. Kuba akafaananyi teeka ku group yo, bamembers bo bajjukize. Abantu baffe bagenda na kujjukira, mumanye nti tuyita mu bintu bingi, bakola emirimu mingi, oluusi abamu bandyagadde okutwegattako naye beerabira. So tubajjukize, tubagambe nti omusomo gutandise ate guli mu ssaawa zaagwo ezisookera ddala. So banguwe bunnambiro batwegatteko. Chief Trainer Coach Zion, nkwebaza ssebo olw'onteekateeka eno gye watuterawo okuba nti tubaako engeri gye tukwasaganya bizinesi yaffe nga tuyita ku mutimbagano. Kino nno kyanjawulo era nga sinnaba kugenda mu maaso nnyo, nja kukubiriza bamembers baffe enkola eno tugyettanire kuba ensi yasimbudde ate tegenda kudda mabega, wabula bw'otatambula nayo gw'ojja okuba nga osigalira emabega. Coach Zion side eyo bwe ndaba tonye nga kitegeeza nti omumpulira bulungi. So bw'oba ompulira kitegeeza n'abasigadde bampulira bulungi. Nja kusaba okumanya nti neeyanziza ssebo. So ekyo kinzizaamu amaanyi okumanya nti n'abali eyo bampulira bulungi. Bamembers baffe n'abagenyi baffe mwenna ku kole yaffe n'eyaleero tubaaniriza nnyo. Nze ayogera nammwe nga Coach Zion bw'annyaniriza. Abatabaddeeko nsobola okuddamu ne mbeeyanjulirako katonotono. Nze Leilah Noor Waliggo Nakitende. Ng'era essaawa eno nsinzidde Matugga eno mu kiti. Gemaanyi ga tekinologiya nga tonnaba kugenda mu bizinesi yaffe kugisimaasima. Buli omu nsaba weefumiitirize nti okusinziira mu bifo eby'enjawulo nja kubasaba mumpandikireko mu chat room buli omu gy'asinzidde. Ze mbagambye nsinzidde Matugga, osobola okutayipingako mu chat room n'ombuulira gy'osinzidde tusobole okwongera okutegeera amaanyi ga bizinesi gye tulimu. Oluusi tetutwala budde kwefumiitiriza, ebintu ne tubirabira ku ngulu ne tusubwa ekinyusi. Yes, Coach Enoka from Nairobi, Kenya, Nakawungu Aida from Kawanda, from Chitintale, Mr. Mayanja Muzaffaru, from Munyonyo Makindye, that is Coach Zion from Matuga Chiryagonja, Sozi, Samia from Katoke, Uganda yonna, ebweru wa Uganda yonna, Kibuli, Namagoma, ndowooza bwe twogera ku kintu ekya tekinologi buli muntu kati njagala akitegeere bulungi nti Digital Adverts oyinza okuba nga gwali mukisa ogwakutomera. Fazira from Mayuge, Bweyogerere, then from Astoria Hotel, Kampala, this is Camille Ronald. Yes, Najera, Mr. Simon alina omugisha. Munkoze bulungi nnyo, temumanyi energy gye mumpadde. Kubanga this is the vision from Seta, KDB John, Ali Seta. From Mutungo, yes, this is Ezron. It's Ezron Ali Mutungo.
Kakati kino kye twogerako buli lunaku Namugongo. Yes, Kathy is from Namugongo right now. Jasinzidde Deo from Nsanji. Kakati bwe twogera ku business ya digital adverts. Abantu abasinga tetufuna budde kwefumiintiriza ku business eno. Ne tugitwala nga business endala zonna. Fahad from Jinja. Yes. Banange munkoze bulungi nnyo temumanyi na energy gye mumpadde yakabi nnyo olwaleero kubanga kino kye kirooto kyange kye mbadde nga nduubirira ekintu kye mbadde nga nnoonya era nga sinaana kugenda mu business presentation eno mu bujjuvu. Nze Coach Zion yampeereza message eno mu lockdown. Business eno nagyegattako ntya. Nali waka mu lockdown wentudde essaawa zino. Essaawa zaali za kumakya ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'omukaaga. Mwami Zion Alex Matimbo n'ampeereza ka message ku WhatsApp nga ngamba nti munnange wandyagadde okukola kasente ng'oyita ku ssimu yo nga tovudde wooli. Kwegamba yansanga nga ndi mu kaseera nga nnoonya business gye nsobola okukolera ku intaneti. Kyali kintwalidde ebbanga nga myezi nga ndi mu kukola search nga opportunities nziraba naye nga za bbeeyi ng'olaba business ne bagikulaga nga yeetaagisa omutwalo gwa $, emitwalo gya $2 n'ogamba kale nnyinza okwegattagatta naye bantu bameka bemmanyi abasobola okunoonya $3 million, $4 million mu saakoozi zange bazinvestinge. Naawe mwennyini ng'ozinoonya si kye kintu kyoga nti ogenda zinoonya mu wiiki emu, weeks 2. Awo mukulu Zion wansangira n'aŋŋamba hajjat ka message kaako. Ekigambo kye namubuuza kyali nti bikola bitya. N'ampandiikira message nga nnyinnyonnyola kola olunaku lwennyini ne mwegattako. Ekiro essaawa zaali tezinnakoona 6 ne neegatta ku business ya digital adverts. Kati olwaliro bwe tuba nti tutudde wano nsobola okusinziira ewange n'osinziira ewuwo ne tuba nga twogera ku nsonga za business ezitutwala mu maaso. Nze ekyo kye mpita nti we are in the future. Era CEO waffe watugamba nti the future is today. Mpulira sente business nyingi nnyo ezirimu ssente abantu ze basobola okukola. Naye business ntini eziteetaagisa bukugu bw'amaanyi, eziteetaagisa bakuyita kukuluusana nnyo ng'osobola ogikolera buli w'oba oli ng'oli ku internet ng'eno eya digital adverts. Era nze emirembe business eno gye mpadde okuba nti nsobola ogikolera buli wendi, kyekyo lwaki mpulira nga buli munnayuganda yenna yandibadde agyegattako kubanga teriiko kkomo waawo osobola kugikolera. N'olwekyo Coach Zion neebaza Mukama Katonda eyakukozesa olunaku olwo n'otanneerabira. Kubanga okuva lwe neegatta ku business eno honestly nina peace of mind. Seeraliikirira nti oba leero enkuba egenda kutonnya. Nze muntu atayagalira ddala jjaamu obulamu bwange bwonna. Okeera ku makya n'obeera mu jjaamu 2 hours n'omubeeramu olw'eggulo 2 hours. Ekintu ekyo nze sikyagalira ddala. Naye business eno eya digital adverts yampa emirembe. Nsalawo essaawa zensimbuka ewaka kubanga nkimanyi ne wembeera ewaka nkola sirina kumala kubeera ku station. Wabula nti nsobola okusinziira wonna wembandi nemba nga nsobola okukola business eno eya digital adverts. So n'olwekyo nga tugenda mu maaso nze byemu ku bintu bye mpulira nti byankwatako nnyo. Nempulira nga business eno kanjegatteko ate era buli muntu mbeere nga musikiriza oba nga mwagaliza okubeera nti yanditwegasseeko n'owulira freedom, n'owulira emirembe, n'owulira essanyu ng'okola ekintu ng'onyumirwa. Coach Zion, thank you so much. May the Lord bless you for using you and showing me this amazing opportunity. Mukama Katonda akumpeera omukisa ogujjudde omuyeeka. Tugenda mu maaso ne business presentation yaffe. Company yaffe eno eya digital adverts yatandika nga eri mu kisaabwe kye tugamba nti ekya tekinologiya nze wentera okugamba abantu. Era nga yatandika ennaku z'omwezi nga 4 omwezi ogwokuna omwaka oguwedde.
kitegeeza nti ewezezza omwaka bwe twogerera essaawa eno yaweza dda omwaka mu Gwokuna. Naye kambawulire bizinensi eno ekisookera ddala yaba visionaries. Bwe njogera ba visionaries kikyentegeeza nti ye bizinensi y'abantu abalina endabiso, abantu abasobola okulaba ewala, abantu abasobola okulaba ebintu ebitaliiwo, kwegamba nga maaso go gazibiriza omutima gwo ne gulaba. Wa bizinensi eno we yatandikira yali kirooto. Ffe twagirako nga nze mu mwezi Ogwokuna, bizinensi eno teyalina application. Naye nga batugamba nti application ejja kujja, kitegeeza oteekwa okuba nga weefumiitiriza ku ki ekisobola okubeerawo. Era bizinensi eno bwe yatandika mwana wattu CEO n'agamba akijja kunneetaagisa okufunayo abantu abajja okunnyambako. Ng'era omwami gwe yasooka okuleeta on board officially ye company trainer gwe tumanyi nga chief trainer ayitibwa Coach Zion Alex Matimbo. Omwami oyo ye yasookera ddala okwegatta ku CEO waffe, era ye company trainer yakulira ebyensomesa bya kampuni eno si mu Uganda yokka, wabula yonna digito gy'enaabanga ebeera yavunaanyizibwa okulambika ebisomesebwa n'entambuza ya bizinesi. Tumwagala nnyo era musajja tumwenyumirizaamu nnyo. Omukulu CEO n'aleeta Leilah Waliggo, nze ayogera nammwe olwaleero nga country director on board. Era nange okuva ku lunaku lwenegata ku bizinensi eno ngitwalira ddala nga ono mwana waffe, ffe tumuzadde, tuvunaanyizibwa okulaba nti atuuka ku byengera byonna bye tumusuubira okubeera nga atuukamu. Our DRS CEO ye Martin Musingozi, ye CEO, ye founder, ye team leader owa Digital Adverts, ye visionary. Ono omusajja ye Ssaabaloosi. Bwe tubanga ffe tuli ba visionary kati ate ye abasaaba visionary. Nti ekirooto kyayitira ku ye, kati ffe tuzze tugula mu kirooto kye ekyo endabiso ye ne tumwegattako okulaba nti tusobola okukuba tooki abantu abamu gye batasobola kuba, naye ate mwe abeeteeseteese abali ku mukutu guno gye musobodde okuba nga mukuba. Then omwami akulira enkwasaganya y'abantu ne kampuni oba kye tuyita public relations, akunga agatta kampuni n'abantu muwuliziganya muli bulungi, ye Mr. Simon alina omugisha okulaba nti muwulira bulungi ne mufuna information entuufu okuva mu kampuni yaffe eno eya Digital Adverts. Nga bwe muwulira kampuni erinnya lyayo Digital Adverts, kampuni eno ekola emirimu egy'enjawulo, naye ng'ogumu ku mulimu gw'ekola gwe mulimu ogw'okuba nti twettanidde ekisaawe ky'okulanga. Abantu abangi bagenda ne bagamba nti ssente zibuze. Ekituufu ssente ziba tezibuze, naye ziba zisenguse ne ziva mu field gy'obadde ozifunira ne zigenda mu field endala. Twakiraba bulungi nnyo mu COVID, abantu abasinga bagamba ssente zibuze, naye nga ssente mu economy zennyini ezaalimu naye nga zisenguse. Kakati fields ezimu ssente gye zisengukira ye field eya advertisements. Field eno ssente abantu gye baziteekamu amakampuni, ebitongole bya gavumenti n'ebitali bya gavumenti tezikendera wabula zeeyongera bweyongezi. Kuba buli okuvuganya bwe kubeera nga kwa maanyi nnyo, kampuni zifuba okulaba nti zisigala zimanyikibwa abantu ab'enjawulo, zisigala ziwulikibwa abantu ab'enjawulo. Kyova olaba nti ekisaawe ky'okulanga kyo tekigenda kukka, mwaka ku mwaka kisigala kirinnya. Kati wano tulina ebyokulabirako ebitonotono by'osobola okuba nga olabirako n'omanya. Kati nga kampuni zaffe ze tumanyi obulungi MTN, Airtel, Coca-Cola, Riham n'ebitongole bya gavumenti nga Ministry of Health zikwata obutitimbe n'obutitimbe bwa ssente ne zibiteeka mu kisaawe ekyokulanga. Ffe mu Digital Adverts tugamba nti buno obutitimbe bwa ssente kye kiseera naffe tubeeko ettundutundu lye tusikayo lidde eri abantu abagenda okwegatta ku mukutu gwaffe guno ogwa Digital Adverts. Kati kino ekiseera nti tukubidde ettooki ekisaawe kye tulimu kitambula kitya, kikola kitya, kiki ekijja mu maaso. Wano we nagambye tuteekwa okuba ng'oli visionary. Kampuni zino zibadde zikozesa enkola eya TV, radio, billboards, magazines, mpozi ne zikozesa ne traditional social media platforms.
okulanga naye nga ziteekamu ssente ziri mu buwumbi na buwumbi naye ng'ekyenyamiza nti ssente ezo zifunibwako abantu ba lubatu. Mukulu Martini omusajja atula n'alowooza n'agamba nedda tusobola okuteekawo enkola ekuŋŋaanya abantu ne babeera wamu kuba zino kampuni zonna ze mulaba ziranga tezigenda ku TV olw'okuba nannyini TV bamwagala, tezigenda ku radio olw'okuba nannyini radio bamwagala, tezigenda ku magazine oba Facebook olw'okuba bannannyini mikutu babaagala. Nedda bagendayo lwakubanga banoonyaayo bantu abaliyo abangi. Kati digital adverts kyekoze netuzimbira omukutu nga gulina kapasite ffenna kwe tusobola okwekuŋŋaanyiza mu bungi bwonna ne babanga abalanga bonna basobola okusaba ku mukutu gwaffe guno ogwa digital adverts ate buli kye tukola mu digital kibeera n'enkizo era ngenda kuba mbalaga nti enkizo eno eri luddawa naffe tugenda kuba nga tufuna tutya ku ssente zino empitirivu obuwumbi n'obuwumbi obuli mu kisaawe ekyokulanga mu digital adverts. Munnanga mpuliriza ndowooza olaba bulungi nti kampuni yaffe eno yawandiisibwa bulungi nnyo, erina certificate eraga nti yeewandiisa ate era erina ne license egikkiriza okakkalabya emirimu mu kibuga kya Kampala. So ayeebuuza kampuni eno mpandiise, kituufu mpandiise. Yes, tugenda mu maaso. Digital adverts tulina products oba ziyite services ziri 5 oba 65. Yes, ekisookera ddala tulinako obulango, tulinako okuwandiisa amakampuni kyewandiise company profiles, tulinako okunoonyereza kyoyita survey, okusasula ebisale oba bills zetugenda okuba nga tuyita mu maaso. Tulinako e-commerce ne online mall. Bino byonna ngenda bikulambululira osobole okubitegeera omanye lwaki nti bw'oba tonnatwegattako osigalidde ebigere nga bibye emabega naye akakisa kakyaliwo okulaba nti otwegattako tutambulire wamu. Ekisookera ddala ye digital adverts. Kampani yaffe eno erina kye tuyita digital adverts. Ti kampani yaffe egamba tugenda kuleeta obulango ku mulundi guno nga buli ku masimu. Kampuni ya digital adverts yakoze okunoonyereza n'ekizuula nti abantu bangi nnyo amasimu gammwe tegava we muli, amasimu gammwe temusobola galeka waka kyokka ate nga bali abakola enkola ey'okulanga enkadde beeyambisa enkola ze tuyita ez'analogo. Abadde balowooza nti digital TV ziri ku mulembe guno z'analogo. Lwaki? Tobeera nayo buli w'oba oli. Ku mulembe guno gwa tekinologiya tugamba buli w'oba oli olina gadget eyo ekutuusaako amawulire. Kati app yaffe eno ekuwa omukisa nga ggwe alina bizinensi ampuliriza mukwano gwange. Ogenda kuba osobola okulanga ku app yaffe ng'okozesa siringisi 2 byokka ng'oteekayo akalango ka vidiyo nga bakalaba buli muntu. Kitegeeza ki? Nti wano gwe weebegerako nga ggwe alina bizinensi. Ekyokubiri ojja kuba oteekayo akalango ko ak'ekifaananyi kye tuyita image nti ntaddeyo kifaananyi kyange. Ekifaananyi kyo bw'ona okiteekayo mukwano tusaba siringi 10 kyokka. Kati wano gwe alina bizinensi ndowooza okiraba nti tewakyali byakugamba nti okulanga kwa bbeeyi. Bulijjo musinzireyo ne mweraliikirira, radio ziseera, TV ziseera, amawulire gaseera. Kati digito egamba obulango tubuleese ku masimu g'abantu. Teri byagamba nti TV nagirese waka, simanya billboard, sinnagula ku mawulire oba magazine, tebikyaliyo. Wano osasulira buli muntu gw'oyagala nti njagala abantu 10. Bwe bulango bw'oteekayo kitegeeza buli muntu bizinensi yo ne weeba ntono etya ne weeba nnene etya ojja kuba osobola okugiranga. N'olwekyo digital adverts ye bizinensi ewa omukisa buli bizinensi okulaba nti esigala nga egenda mu maaso. Yes, manya abamu mujja kwebuuza. Yes, emikutu gy'okulanga mingi. Lwaki nandirangidde ku digital adverts nesirangira ku mikutu mirala? Nga bwe nzize mbabuulirako ekisookera ddala nti essimu zaffe buli muntu alina essimu ye. Ate essimu eyo bagiyita buli wendi nkufuna, buli w'obeera obeera nayo. Kitegeeza ki? Nti gwe munnaffe ayagala okulanga bizinensi yo tolina kweraliikirira nti simanyanga essaawa bwe ziti abantu bali mu kukola tebalaba TV, manyanga essaawa bwe ziti abantu tebalina radio zaabwe, oba ennaku zino abantu tebakyagula mawulire. Ku bizinensi yaffe neya digital application yaffe ebeera ku masimu era buli muntu ajja kuba asobola okufuna essaawa yonna.
Ekyokubiri, obulango bwaffe twakizudde nti abantu baakoowa obulango bwe bujja ku TV nga mukyusa channel, bwe bujja ku masimu gammwe katugeze nga obujja ku YouTube oba obujja ku Facebook nga mubuuka olugalo oba olutegese bwoti olinze ka button ka skip olyoka odduka emisinde akalango okaveeko. Munange ow'omukwana mpuliriza ffe mu digito tugamba buli muntu alaba akalango tumusasula. Kati gwampuliriza nga ali eyo ng'olina bizinensi yo mukutu gwa digital adverts gwe mukutu gwokka abantu gye babanja obulango. Awo nsooka n'ensirika namu. Nkugambye abantu ku mikutu giri emirala badduka obulango, naye ku mukutu gwa digito abantu babanja obulango. Twagala kulaba bulango. Abantu be bamu abadduka obulango ku Facebook, abadduka obulango ku TV, naye bwe kituuka ku digito babanja bubanje. Kati bw'oba ng'okola bizinensi, nsuubira osobola okusalawo owa gy'onootwala akalango ko. Ekisookera ddala ewaffe mu digito, akalango kano tukasasula nga kaweddeyo. Akalango okalaba paka we kaggwayo ne tulyoka tusasula omu. Kitegeeza bw'akakomya mu makkati tetukabala. Kati gw'alina bizinensi simanyi ky'olinze kubanga olangira ku mukutu gwaffe ogwa digital adverts. Ekyokubiri, obulango bwaffe buno bujja bulina amapeesa ge tugamba nti agali auto buttons, okugeza epeesa erya WhatsApp. Omuntu asooka pozinga, omuntu asooka kunyiga butereevu n'ajja ku WhatsApp yo ne mwogera ne mukkiriziganya. Ekitali ku TV. Bw'olaba akalango ku TV n'ogamba banne katuuse mu makkati nk'ogombye. Woddukira simanyi ofune peeni oba ofune essimu okope nnamba nga kaagenze dda. Naye waffe mu digito onyiga bunyizi peesa ng'oli mu WhatsApp y'omuntu oyo alanze. Kati gw'alina bizinensi oba ekyo okiwulidde. Then ekyokuna, obulango bwaffe ogenda kubanga osobola okusalawo audience gy'oyagala. Osobola okugamba nze ndi w'Ejjinja, nze ndi w'Emayuge, nze ndi w'Namayingo, nze ndi wa Mubende, nze ndi wa Masindi, njagala abantu b'e Masindi. Munaye nga tukuwa b'e Masindi bokka. Kati mwe abampuliriza olwaleero muli bannamukisa kuba digito ekyayina byeteekateeka bingi. Nti twagala tuuke n'ekiseera nga ne kampeyini z'obululu muzikubira ku app yaffe eya digito. Mwabeetegese okwesimbawo sima mwagala bwa kansala bwa MP, mwagala bwa pulezidenti bwa ggwanga, mujje muwandiise kuno abantu bammwe ku app ya digito. Ojja tuka nga njagala bwa kansala bw'e Kawempe tu, ng'ojja wano ng'olondamu abantu b'e Kawempe nga bonna balaba akalangoko. Naye oli w'e Kawempe okatadde sima kubukedde, abalaba bukedde beeyiganga, bajja kunyumirwa nnyo by'oyogera naye si balonzi bo. Oyinza okuba by'otunda oyagala bakyala naye ate abalabye akalango ku baami. Wano ku digito ojja kuba n'omukisa okugamba nti njagala baami oba njagala bakyala be babeera balaba akalango kange. Yes, tukyagenda mu maaso. Digital adverts ekugamba etya nti osalawo abantu b'oyagala balaba akalango nga bwe mbagambyeko wali nga tutandika nti kali so budget friendly, kajja mu buli nsawo ya muntu. Osogamba nze ensawo yange nsobola abantu 100 ate nsobola akalango ka kifaananyi ng'osasulayo omutwalo gwa Uganda gugumu. Tegugula nno na mmere mu kibuga nga kuliko ka soda mu woteeri ennungi. Wano ng'olanga ng'otuuka ku bantu 10. Kati teri kwekwasa, buli alina bizinensi mukimanye nti bw'oba tolanga bizinensi yo olimba. Bizinensi yonna erina okumanyikibwa. Ne bw'oba n'ebintu nga birungi bitya naye ng'abantu tebakumanyi mukwano gwange, bizinensi ye eyinza obutagenda wala. N'olwekyo ffe tuwa buli bizinensi entono ennene omukisa okujja neerangira ku mukutu gwaffe ogwa digital adverts. Ekyomukaaga, digital adverts obulango bwaffe omuntu addamu n'abulaba. Kino wali okirabyewa? Osasula omulundi gumu, omuntu n'alaba akalango, ate akalango ako ne bakatereka mu ssimu y'oyo omuntu ye app ya digito. Kino tukikola lwakuba tukimanyi nti abantu tebagula bintu mu budde obwo babeera balabidde akalango. Oluusi olanze nga talina needi. Naye ate needi bw'etuuka n'agamba nalaba omukazi ng'alanga gawuni olw'embaga etuuse bagenda mukuba ekidaala naye nga takyajjukira. Naye ffe ku digito tubanga abaterese bizinensi yo mu ssimu za buli muntu yalabye akalangoko. Kitegeeza bw'anaatuuka nga yeetaaze keeki, bw'anaatuuka yeetaaze fanica, bw'anaatuuka nga yeetaaze emmotoka, ajja kujja kuno yakalaba akalango akontaktinge. Kino tolina wala ojja kisanga okuleka wano mu digital adverts. Kye nabagambye nti eno bizinensi y'abantu abalina visioni, abantu abalengera ewala n'omanya nti ki ekijja kanneekwata ekibanja kyange ate nkinywereremu nneme kuva ku mulamwa ngoberere ebigenda mu maaso.
Then ekyomusanvu obulango waffe buno ku digital ojja kubanga osobola okubweterayo gwe mwennyini era olondoole bameka abalabye obulango bwo. Teri byakubuzaabuza nti nno abantu tulina bangi abalaba obulango bameka nga TV terina nnamba kebere leediyo okugamba nti bwe bati be baakawulidde. Ffe ku digital olaba nti 1, 2, 10 baweddeyo be balabye akalango kange. Ekyo nakyo okisanga wano ku digital wokka. Ekyomunaana nakimaliriza obulango bwaffe buli highly affordable, buli muntu asobola okubusasulira. Tugenze ku product yaffe oba service yaffe ey'okubiri gye tuyita profiling oba listing. Wano tuwa amakampuni bannaffe abali eyo mulete kampuni zammwe muziwandiikeko byonna ebizikwatako. Leeta business yo, wandiika vision yo, wandiika mission yo, abantu basobola okutegeera biki by'oluubirira okuba ng'otuukiriza, biki by'otuuseeko ebyenjawulo. Wano ku digital business director tetukulimitinga, ogenda kuwandiika byonna ebikwata ku kampuni ate ku busente nga bwa layisi nti bw'ogeraageranya profilings ezibaddewo zibadde zikolebwa ku magazines, newspapers, naye ng'olaba nti za bbeeyi kyokka nga ate teziwangaala bbanga ppanvu. Kati ekiseera kino kye tulimu ekya digital ate nga kya COVID, abantu tebakyagala kwate ku magazini n'omulala agikwateko n'omulala agikwateko. Nedda, ffe mu digital tugamba nti teeka wano ekintu kyo ate oli waddembe ojja kujja oki-editing ku mitwalo 6, emyezi 6 oba kakadde kamu omwaka gumu. So ogenda kubanga buli mwaka ojja n'otuwa update, bannange twagasseeko kino, twayongeddeko kino, twawangudde awaadi eno, twakoze kino. Nkugambye no profiling obeera weewandiikako byonna ebikwatako nga business yo, nga kampuni yo, n'obanga n'amakampuni amalala gasobola okukwesiga nga gategedde ebikukwatako mu bulambulukufu nga gabisanze ku mukutu gwaffe ogwa digital adverts. Then ekirala kye tulina ku digital adverts bayita digital surveys. Munange digital adverts yazze kwanguya buli kintu. Ekuleetedde nti osobola okufuna okuddibwamu okuva eri ba customers bo, oba osobola okuddibwamu kye tuyita nti okunoonyereza. Kino kikolebwa amakampuni, kikolebwa ebitongole bya gavumenti, kikolebwa ebitongole ebitali bya gavumenti n'abantu ssekinnoomu. Olina information gy'oyagala okuva mu bantu. Digital yagambye bweti tewakyali nkola ya analogo. Kati ogenda kutuulawo ogambe nti njagala kumanya kino na kino na kino nga obireeta hano ku digital nga bakuddamu ate ku bbeeyi eya layisi. Enkola enkadde gye mubaddeko kubisa empapula, genda ku Nassa, pangisa emmotoka, genda e Masaka, abalala bagenda Jinja, abalala bagenda Kabale. Digital yagidibizza. Teri kuwestinga ssente, teri kuwestinga budde. By one click leeta wano osasulira abantu b'oyagala nti oyagala bawa b'e Masaka bameka 100, buli muntu 1,000 kubisaamu mu ddakiika nga bakuwadde dda ansa. Teri byaga nti ate empapula muzireete kati ate opangisa abagenda ozisootinga baziite. Byonna bijja biri ku digital. Ebyo nno munnange obisanga wano. Bino biwulikikanga ebyewuunyo naye ng'ate mukulu Martin yabitulowooleza n'abituleetera ku mukutu gwaffe guno ogwa digital adverts. Yes. Ku mukutu gwaffe guno ogwa digital, mukulu Martin yakimanya bulungi nnyo nti tusasula airtime, tugula amasannyalaze, tusasula amazzi, tusasula ne TV. N'agamba abantu baffe bano lwaki tetubawa omukisa bills zino ne bazisasulira ku mukutu gwaffe. Naye ate ffe nga digital bwekola bulijjo, buli kintu kyeta kyanjawulo. N'agamba nti ffe wano ewaffe tetugenda kubasalako bisale ebyobuweereza kitu kya transaction charges. Bw'obadde osimanyi ogula amasannyalaze tukusaleko, nedda. Simanyi osasula amazzi tukusaleko. Wano ku digital tebiriiwo, 0 charges. Bw'oba osasula ga $1 teekako $1. Bw'oba osasula kasita obeerako n'ebiri, ng'osasula TV 2 teekako 2. Kitegeeza ki? Nti osevinze. Ye digital adverts. Ate teetakomaawo n'egamba munnaffe tujja nakuddizaayo kabwasiisi ka 3% cashback. Digital adverts yo omuntu mpozi nga toyagadde kutegeera butegeezi. Naye bw'otegeera bizinensi eno oba osigadde kukola bukozi by'olina kukola gwe n'osirika. Kati awo ku bills digital adverts bwetyo bwe yateeseteese. Kati wano nawo wanyuma. Nabagambye eno bizinensi yaba visionaries. Ebintu bino abatandika ne kampuni eno munjulira byonna tebyaliwo. Byonna tebyakola ki? Tebyaliwo. Naye kati we twogerera weebiri.
ate nga tukyayongera okutereeza mu mpeereza tetugenda kussa mukono. Kambabulire ekyamazima teri ayagala digito eno kusinga mukulu Martin. Omusajja ayagala digito era mu maliribwa okulaba nti app eno ewamba ensi yonna nga app esinga obuweereza obulungi. Kati wulira kino ekiriwo essaawa eno. Digital Adverts egambye bweti nti olwaleero tulina kye tuyita digital e-commerce. Digital e-commerce. Order products almost wholesale on our e-commerce. E-commerce yaffe eno gye twandigambye nti oba hybrid oba versatile nti yaleese ekintu nti kigimu kisaba. Yasoose n'egamba nti ffe tugenda kujjamu bakayungirizi kye tubaagala abanyuunyunsi. Tugenda kufuna ebintu byaffe ebiri ku digital nga ebisinga bigenda kugwa mu kye tuyita electronics ebigenda okubeera ku digital e-commerce. Nga tugamba tutya nti tugenda kuwa ebintu ng'oguze kimu naye kumpi ng'olinga aguze wholesale nti oguze mu bungi oguze mu jjumula. Ate wamala okukifuna ekyo kitegeeza nti tugenda bifuna ku bbeeyi nga ya wansi. Ate tugenda kumaawo omala okufuna ebintu bino ku bbeeyi eya wansi mukwano gwange omulungi tugenda kuba tukuwa kye tuyita 10% cashback. Tugenda kuba tukuddiza ebitundu 10 ku buli 100 ekyokulabirako nti essimu gye wandiguze Kampala Road emitwalo 7 kwaga amaduuka agasimbira in-house. Ffe tugamba ku digital teri kayungirizi teri security teri kasasiro tugijja mu kkolero paka wa Namayingo paka wa Hoima Masindi Kiryandongo ng'essimu ogipiikinga awo ku dduuka lya agenti waffe. Kitegeeza ey'emitwalo 7 mukwano ogenda gisasula ku mitwalo nga 5. Ate digital tekomaawe gambe katukuddizeyo ku akawunti yo 10% gy'emitwalo nga 5. Ekyo wano kibadde tekiriiwo. Munnankati gwakyali mu by'okusaaga. Digital Adverts ne e-commerce platform yaffe yamaze dda okujja live. Yes, wano wannyumira. Namba 6 digital mall. Digital mall. Singa mbadde mbalaba nandibagaye buli omu addemu nti digital mall naye katugendera awo nkimanyi buli omu eyo gyali akyogedde nti digital mall. Kino kye twogerako kati kiri live. Abantu bangi bataddeyo dda amaduuka gaabwe era golo number 1 nange nze omu ku baataddeyo. Golo number 1 twagituukiriza dda nti visibility. Abantu bulijjo tebakumanyi mu bizinensi yonna nga tonnaba kuluubirira kutunda sooka oluubirire okumanyika. Abantu basooka kutegeera kye tuyita brand awareness. Abantu we bakutegeera olwo ne bajja ne bakugulako. Kati teri muntu ajja ku digital mall kuno n'otamanyikwa. Kitegeeza nti buli alina bizinensi yo kati yessaawa. Nina akayimba kentera okuyimbira abantu ne mbagamba nti akyalina bizinensi ng'alabye ennaku kuba digital ekuwadde edduuka gwe memba waffe. Kuba digital twakitegeera tetujja kusobola kutunda buli bintu byonna. Ne tugamba bamemba baffe tubawe omukisa buli muntu abeeko n'edduuka. Okusinziira ku mukulu Martin n'aba IT baatugaye batedde kuno amaduuka gasuuka miliyoni 10. Alo bulijjo tuwulira ebintu bino bagamba nti digital asset kati kano ke kaseera ak'okubeera ne virtual arcade. Nga tonaba kunoonya arcade ziri simanya nakalyowa arcade simanya wamala arcade kati arcade yo yino wano ku digital yatuuse dda nti ku mulundi guno gwokka ogenda kuwosa okuteeka edduuka lyo ku mukutu gwa digital oguze abantu eno service ya Fred eri live osobola okuteekayo business yo yonna. Kitegeeza nti buli kyoyagala kati tugenda kunoonyanga ku digital. Abadde alowooza nti ebya digital by'amannyo wenu ke kaseera ozuukuke ng'enjogera eriwo webereremu okwata ekifo kyo omanye nti kino ekizimbibwa si kya muzannyo. Ab'emikwano abampuliriza digital advert services zaffe tuzivaako. Abampulidde bagamba Leila tubyagadde, molo njagadde, business njagadde, kino nkyagadde kati nkoze ntya. Kyangu nnyo bw'obanga oli mugenyi ku kola eno eyaleero mukwano ogenda kwekwatagana n'oyo omuntu eyakuinvitinze omugambako kye tuyita referral link. Akuwe link weewandiise. Yes. Abamu mbamanyi oyinza okugamba bannange nze kakati nkoze ntya sirina oba watuguddeko otya nga tolina yakuyise obya sponsor biri optional naye bw'oba olina eyakuyise akuwe link oba akuwe username yo ng'ofunye akawunti. Bw'omala okufuna akawunti eyo gi-activating mu bufunze sasulayo emitwalo 10. 13 ezo zolaba ezeeyongeddemu awo kabeera ka charge si zaffe aba digital zibeera charges emukozesa ezo eza mobile money na biki okulaba nti eno ewaffe zituuka
nga giri emitwalo 10 wamala Arcade on Main Street opposite KCB alo mwe bino ebintu byanyumye. Yes, then nekirala bw'omalawo ng'otandika okunyumirwa byonna biri byenkunnyonnyodde ebintu bya digital. Kati mmanyi weebuuza hajjat tubiwulidde tubirabye kati tulage ssente. Yes, kati abadde tannakwata peni kwata peni. Wano wanyumira mu business, wano wanyumira nnyo. Kitulina kye tuyita referral commissions. Business nyingi nnyo zirimu okulagirira, zirimu abantu, zirimu biki, naye ate ya digital ya njawulo. Nti digital esasula buli kadde, esasulirawo egamba etya nti ffe by'owulidde biba nga bikunyumidde. Nga waliwo ayagala okujja asasule bills, waliwo ayagala digital molo, wabula ate digital molo yazze luno kubanga teri agaana n'abaagaana edda kuno we bakusaba linki, mpa linki kakati muleete. Ke kaseera tubaleete, ke kaseera ak'abantu abali ku mulamwa nabo okufuna mu mulamwa gwe babaddeko buli kaseera. Digital adverts egambye etya nti buli muntu gw'obuulirako nga gw'omubuulidde level 1 tugenda kuwa 40%. Ekyo kiba emitwalo 4 egya Uganda mu buliwo. Kati digital teri bino bwe simala tukusasula after ennaku 7, simala tukusasula ennaku 4, simanya leeta ow'esayidi eno n'ow'esayidi eno bano we beewunzika, simala n'oweewunzika tetusasula eno mu digital tebiriiyo. Mitwalo 4 buli muntu gw'oleeta, mitwalo 4 buli muntu gw'oleeta ye 40%. Digital tekomaawo egamba etya? Egamba munnange be waleese babudde basomese bategeere digital nga gwe bwe wamutegeera. Baleme kuyisaako bantu mukisa kubaawo ye wali amaanyi gaffe muntu ku muntu. Kati ate abo nabo we banaabuulira abalala tetugenda kukomaawo, tugenda kwongera 15%, omutwalo gumu n'ekitundu buli muntu gwe baleeta. Kati wano tewali ffe kkomo mbu simala beesudise simala enolege ffe mu digital tebiriiyo. Bonna bwe baleeta bwajjira bakusasulira, wajjira bakusasulira omutwalo gumu n'ekitundu. Eyo Digital Adverts Uganda Limited tebinaggwa. Tugamba ne ku 3rd level munnaffe tukyakwebaza. Twasiimye, tusiima bwongera, tukwongedde ebitundu 5 ku buli 10 ku buli muntu gw'oleese. Kitegeeza ki 15,500 ku buli 3rd level nti wazaala abaana bo ne bazaala abazzukulu. Abazzukulu bafunako ebitundu 15 ku buli 10. Naye ate n'abazzukulu bazadde abazzukulu ndowooza nakabirye 5%. Kati ekyo tekirina kkomo. Tekiriiko kkomo oba baleese abantu bameka oba bameka. Digital adverts ejja kgenda mu maaso nga ekusasula ssente. Munnange digital adverts tekomaawo egamba etya nti ffe tulina n'ebirabo. Kasita olifalinga abantu ne bawera 10. Togenda koma kuzirya emitwalo 4 ge wafunye. Tugenda kwongerako corporate t-shirts. Kasiimo, ekirabo kiba kirabo. Ate tetugenda kukomaawo tugambe tutya nti bali be waleese wabasomesezza ne bategeera ekyokola, ne bategeera okukozesa app, wabayambye, wazzeemu ebibuuzo byabwe nti digital adverts ng'egenda mu maaso ng'ekwongera etya nti wewabera abantu 10 wamaze okufuna akakadde ku kamu n'ekitundu nga tukuwa smartphone. Eno si kabiriiti, oyinza okulaba phone n'olowooza nti kabiriiti. Smartphone seereza ng'ogifuna okuva mu digital adverts. Ate munaye digital adverts tekomaawo ba mikwano. Egendera ddala paka ku level ey'okusatu n'egamba etya ku level 3 oleese abantu 10 nti mbaleese baabano maze okufuna miliyoni zange 5 nzifunye nga tukuwayo laptop. Wulira kati digital adverts egamba tuli mu nsi ya digital, tuli mu nsi ya kuseereza. Katubongere gadgets nammwe ekintu mukiteeke ku level eddako. Kati nno gweoyinza okuba oli mugenyi olwaleero n'ogamba naye maama zino t-shirt eriyo abaali bazifunye ziizo bayitirivu twakoowa n'obbalaga kuba bangi. Amasimu bagafunye bangi. Chief trainer wange huyo mumulengera ye yasooka ogifuna. Coach Zion Alex Matimbo, Coach Enoka yagifuna desimu. Obo yakafuna essimu 2. Nakabyo wa Fazil agent wa Foema Yuge, Haji Waliggo Ismail bangi bafunye gana amasimu aga digital. Ate n'abalala bakyajja bayitirivu digital bwesuubiza etuukiriza. Bwesuubiza ekola ki? Etuukiriza. Then tugenda mu maaso ba mikwano. Engeri ey'okubiri gye tukolamu ssente mu digital adverts. Yes, Hanifa ngambye live from Masindi gega amaanyi ga technology bannange. Kati wano tetulina kye tukola ki kye twekwasa. Tulina kye tuyita sales commissions. Digital adverts egamba nti gwe bw'ojja
ngoyagala kiteeka ku level oyagala kiteeka ku level eddako yanguwa wano ate gwe tugenda kwongera ssente oziwulire nga mpitirivu nnyo nnyo zitya. Digital adverts ekugamba mukwano kyogenda kuba ofuna ebitundu 13 ku buli 100 ekiyingira mu kampuni nga kivudde mu bulango kivudde mu survey kivudde mu profiles. Nti oba oyagala ofuuka kitunzi nga nze ayogera naawe jangu oyogere n'emikwano gy'abalina business yogera n'amakampuni agalina business ne business yo gwe kennyini atuwuliriza ejjeerange ejjeekole survey ejje ekole kye tuyita profiling ne digital adverts. Kampuni yaffe egenda kuwa ebitundu 13 ku buli 100 wano kino kyakulabirako nti senga kampuni eyezze n'esasulayo omutwalo ogenda kufuna siringi 300. Singa kampuni eyezze n'esasulayo ko emitwalo 10 ogenda kufuna emitwalo 1,300. Singa kampuni ejja n'eyita kakadde emitwalo 13 kati muwulire wano waliwo amaanyi agali mu bwakitunzi tewataddemu capital buli ssente gy'ofuna ebeera magoba 100%. Wakoze kye tuyita connection walese bizinesi yo eya mukwano gwo eyani neranga ne digital buli kyera nga 13 ku buli 100 business wali ogirabye wajja otateeka wateeka mu dda 10 lyavu ayoda n'ate buli business gyoleta mu digital company ya digital esigala ekusasula ebitundu 13 ku buli 100. Digital egamba tetukomaawo ffe entuyo zo tuziwa ekitiibwa obudde bwo tubuwa ekitiibwa ne bali abantu bewaleeta bewazaala abaana n'abazzukulu nakabiri buli oba naaleetanga business ey'okulanga business ya profiling ne bayita business yonna ne bagireeta wano tugenda kukusasula kati kino kye bayita okukola akasente nga weebase si gwe waleesa akalango 2% naye 2% ogimanyi gwe zimba buzimbi ttiimu osirike nina abantu 100 baleesa akalango ka mutwalo kubisaamu awo nabagambye funa peni naki n'olupapula buno obulango si gwe obuleese n'essabe tegeera kino somesa omuntu osirike omuntu oyo bw'anaamanya nti buli kalango kaleeta bamusasula 13%. Mukwano gwange omulungi ogenda kuba osasulwa 2% ku level 1 2% ku level 2 2% ku level 3 ate ebya digital binyuma tebirimu byagamba mbusimanya ate level esembayo tukuwa 1 nedda ku level ey'okubiri 2 level ey'okusatu 2 ne level esooka 2 n'otandika gwe okulinda bulinzi ng'ogabana ssente wano twagamba mulimu abantu nabo abanafe nnyo ne tugamba gwe okwalifying okufuna zino ssente ezivudde mu ttiimu y'omukwano omulungi ojja tuwangayo akalanga kamu omwezi katya kamu kokka nga munnange bw'oba okatuwadde bano bonna abattiimu yo bye baleese zonna ng'ofuna oyinza otuwa akalango kamu nga ka mutwalo gwa Uganda ak'ekifaananyi oba osaawo n'otuwa akalango nga ka image rather nga ka video naye kiri gy'oli n'olangayo akalango akamu maama ne woba munafu otya n'ak'omutwalo ne kabula tekisoboka. Yes, digital adverts egamba ate bakitunzi nabo tulina ebirabo byabwe biri bye nasoose okusoma biri ebirabo byabadde byaba bali abali faalinga abaleeta abantu jangu wano waliwo ebirungi kati ate digital egamba twongedde ekintu ku level tutya nti bano bakitunzi nabo tubawadde ebirabo buli mutwalo tuguteekako point nalesa akalango ka mutwalo ng'eyo point ofunye 13% netukuwa ne point kyekimu ne ttiimu yo yonna gy'olina buli wereeta akalango nti ka mutwalo nga tukuterayo point kasitoweza point 10 beppa nga gwozireese ttiimu yo neekuona omutwalo ng'ofuna $5 zino zisasulwa mu $. Wulira manya ntoka inflation sente eza digital tuzibalira ku current dollar rates $5 kati atamanya okubisaamu $1 eringa ku 3.5 awo osobola okubisaamu n'olaba mba nnyina mmeka kadde kamu n'emitwalo nga kina nakubye obukadde 2 alo ezo zo zikulinze wafuna dda ziri ati digital neekola ki neekwongera ssente digital munnange tekomaawo negamba katukuwere ejjinja oli white diamond oli jjinja eryeru liri ery'omuwendo digital negenda ku level ey'okubiri y'abakitunzi negamba bagenda kuba blue diamonds bano balina ejjinja erya bbulu bakoze batya yawezeza points 15,000 ttiimu yo neeweza emitwalo 5 nga bakusimbula $10 rate ebeerako teyeebyo mbu sente za Uganda zanaabuuse zino zijjira mu $10 kakati bwe twogera singa ozifunye enkya oyinza okuba oli mbukadde nga 3.7 ezo zakugamba nti weebale digita esiima nga bazikwongera nate nno tugenda ku level ey'okusatu gye tuyita red diamond
wano okola emitwalo 10 gwe ne ttiimu yo ate gwe omuntu ssekinnoomu n'obanga okola omutwalo gumu. Digital negamba naye banaye ng'osusse katukwongereyo dollars endala zino dollars ziri zennyini eza Biden 50,000 ne bazikusimba nazo n'oziteeka ku ssente z'ofunye mu digital adverts. Wulira bino points zaffe eza digital ogenda oyongerezaako buli mwezi buli lunaku tebazisala ate sima mwezi gwaweddeko zino sima babiyita batya sima baflashinga ki ene waffe mu digital tebiriiyo zigenda zeeyongerako kati nkozi 10,000 lwange luweze nti ye nga bakugamba weebale nnyo nga nenkya bongerako 10,000 nga neruli bongerako 10,000 paka lwe ziriwera tebiriiko bya time frame gwe kuba bukubi kintu kyo ng'ozimba ng'ogenda mu maaso ng'omanya nti eri nyinayo 10,000 zange 5 ku nkomerero yabyo zikoze eki zininze. Yes, nekirala tugamba ffe wano mu digital adverts munange points zino ziva mu adverts ne ziva mu profiles ne ziva ne mu survey ziva mu bintu byonna bw'oleeta survey nga tuzigatta bw'oleeta profile nga tuzigatta n'obulango byonna wamu ng'otuuma mutuuma gwa points zo ng'okuŋŋaanya ssente zo mu dola. Katulinayo ne bano nze simanyi kuzimba ttiimu simanyi saagala kwogera n'abantu digital adverts negamba mwe betwagambye nammwe mujje mwenna tugenda basasula buli olaba akalango nga tukusasula bw'olaba akalango nga ka video nga tukuwa siringi 6 bwe tulaba ne weetegereza bulungi nnyo ndowooza omu mulaba wuuyaawo yafuna dda siringi ze 6 kasita omala okukalaba beppa bino bye twogerako tebiri mu biseera bya future tense bya leero 6 yo ng'okola ki ng'ogifuna munnange bwe tumala nga digito egamba nti nze naabyeka image siringi 3 naye tukuwa kati tuta projection tuteebereza nti tukulaga ekisobola okubeera waawo nti senga obulango bwaffe bunaamala ne buwera kuba ffe tulina okukkiriza n'obukakafu bwonna nti obulango ku digital app bujja kuwera. Nze mbawo ekyokulabirako kya Facebook wayo teri atagimanyi naye Facebook yamala emyaka 2 nga tefunangayo yadde akalango akamu neryoka ofuna akalango kamu akaasooka digital tenaba kumalako na mwaka tufunye obulango abasinga ano mulabye ku bulango mubwebaza na bwebaza atanakalaba gumamu kuba digital egenda kumanyikibwa nga mukama buli muntu ajja kutegeera kye bayita digital kati akaseera ako nga katuuse omukwana mpuliriza kajja kuba kanyumirwa abeeteekateeka teeberezaamu obulango nga kwe buli nga bw'olaba vidiyo za YouTube buteetera buteetezi bwe buti munnange ogenda kubanga osobola okulaba obulango nga buli kalango koolaba tukusasula kati wano bakwadde ekyokulabira ku musaawo emu osobola okuŋŋaanyizamu siringi 7 mu 2 obulango bwe bunaaba buweze ojja kubanga okuŋŋaanya obulango bwo bulungi nnyo n'obeera nga ofuna 7 essaawa teebereza nga buli 2 hours 3 hours kubisaamu awo mbuwulire kino digital kyezimba bagamba nti waliwo ekijja waliwo ekikola ki ekijja nga kivaawa mu digital adverts bakuwadde wano ekyokulabirako munnange bills ziizo ozirabye ezo bills bakulaga ono yasasula yaka ne bamudiza ne cashback ono yasasula TV ne bamudiza ne cashback kati wano digital adverts egezaako okulaga nti senga osasula biiru ku zino ze tulaze waggulu oba yaka oba ki n'osasula 10,000 nga bakuwaayo 3 ng'osasula omutwalo nga bakuwaayo 3 emitwalo 10 3 kakadde mitwalo 3 kyokka jjukira tebaakukyajinze ate ne bills endala zikyajja mwe mube bagumu ng'asula ku ttaka nti ne bwe naayiringita sijja kugwa nti digital adverts ekugamba tujja bireeta paka ne ku misolo gya KCCA tujja bireeta paka kubanga ne bino tebyaliwo n'eyaka teyaliwo n'amazzi tegaaliwo kati gwe guma bugumi omanye nti wentudde wanywevu olinako gy'okola ki gy'olaga. Yes, digital adverts ekugambye munange ne bw'onaaba ng'oddamu survey buli survey gy'oddamu nga bakusasula siringi 4 nga bakugamba nti omaze ogisubmitinga siringi 4 ye 40%. Jukira nabagambye nti ku buli survey basasula 10,000 abampuliriza abamikwano ng'okyali eyo wakyaliwo omukisa naye gwe gusebengerera buli lukya gwe gw'okufuuka regional agency. Twagala abantu abalina vision esobola okufaananako eya Mwami Martin Musinguzi. Twagala abantu abalina vision esobola okufaananako ba agents baffe ab'enjawulo be tulina ba Mwami Wamala ba Fred Kitamirike abasobola okubafaanana bafaanana Coach Zion mujje mutwegatteko tuzimbe ekintu kino ofuuke agent nga naye omanyi ky'ozimba nti kijja maaso awo ate nga kyatandise dda okotokota kakati wano okufuuka agent
ate gwenya emikisa egy'enjawulo mingi nnyo mukwano nti ofuna region tulina regions zaffe zizaawo ziraba 158 already 97 ziri taken then ezisigaddewo nkuweereza listi n'olondamu region ki ne region gy'olonda bambi kakasa ng'olulimi lwayo lwe boogera bannakyalo olumanyi tetwagala muntu ova eno mu Buganda olyoka ogenda Amuru nga tomanyi na kwogera na lulimi lwayo oyinza obutasobola bwa agenti ako nako kakulu kankayiseewo digital adverts egambye etya nti mukwano omulungi tugenda kukusasulanga ku buli activation eva mu kitundu kyo buli muntu asasula emitwalo 10 ng'ofuna 5,000 oba wamuleese oba omumanyi kasita ateekamu nti ovaawa yumbe ezo zizo kasita ateekamu nti ovaawa kamuli Mr. Fred Taminike ezo ziba ssente zizo then netugenda ku kira agent kyofuna buli kalango kanalabibwanga mu region y'omukwano ogenda kubanga ofa obusente nti 5% buli muntu alaba akalango tatata oba gwe walabe kati kijja kutuuka nga agent waffe teweetaagana kulaba kalango mukwano ng'abantu balaba gwe n'osasulwa agent ogenda kufuna 3% ku orders ezituukira ku office yo nga zivudde mu e-commerce platform yaffe ate era agent waffe omulungi tukuwa omukisa obeere ng'osobola creatinga coupon eziranga obunamba obwo obulanga obulango obeere ng'osobola obucreatinga ate era osasuleko 3% ku buli coupon gy'ocreatinga then ekirala agent toba mulisizaako dda ku digital mall mwe muli balandi road edduuka lyonna erina ewandiisa mu kitundu kyeyo gy'osibuka buli lwe nasasulanga rent buli mwezi nga agent waffe tukusasula kati abalowooza nti digital assets zino ze bayita digital assets ezaddala muve mu kufumbafumba abantu jangu wano ofune moolo yo nga yiyo naye ng'eri wano mu bbanga naye ng'esasula ssente buli mwezi kati gwe agent ekyo tokireka kuyitako bwe kityo bangi babuuza ssente zaffe zino empitirivu tugenda zifunanga tutya mukwano osobola okukozesa mobile money n'ojjayo akasenteko osobola okukozesa kye tuyita bank withdraw ne ziba nga ziyitira ku bank account oba peer to peer nti n'ofuna member wa digital ng'ayagala kusasula amasannyalaze talina float n'omuwa eza digital n'akuwamu cash n'ogenda n'ogula kiro y'ennyama ekyo bakitegeerekese bulungi kitegeerekese bulungi nnyo then yes tuligenda kutuuka nga abatugenderera ku nkomerero yono Richard Branson agambye atya if someone offers you an amazing opportunity ngeya digital adverts akonze enkongeddemu and you are not sure you can do it say yes then learn how to do it later munange ono abeera mugagga muzibu era yagagenda omunoonyerezeeko ye founder wa Virgin Groups Limited bino bye bayogera babimanyi experience nti bayinza okuba kwesonga nga sibitegedde yingira obitegere munda nga tutambula asigayira takola ki talaama then netugenda kuona omwami Robert Kiyosaki he's one of my mentors mu following kagere yagamba atya nti the richest people in the world look for and build networks everyone else looks for work munange gwonoonya akyali eyampuliriza onoonya mulimu